Engeri enfa gy'afuddemu bannange bitiisiza ddala akatambi kalina mu maaso awo. Maama Phina agudde ebintu nabyo birina mu maaso awo. Calvin Kayanja atabuse bubi nnyo nnyo. Aaliyah Skin bannange kye bamukoledde ku stage bamukubye obubi bwonna. Mugamba mutya mwasiibye mutya? Rema Namakula naye talubuzeemu awo ne Aaliyah. Kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era neesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suubira News Extra nti mukwano subscribinga era ngene mu notification bell lemesubwanga byonna bimba nteekawo. Bannange Rema Namakula mwina mu katambi awo ng'ali ne Aaliyah wamma ng'Aaliyah ye ayagala ssenene. Mukama Katonda ayagala ssenene, ayagala food, ayagala biki. Aaliyah, Mommy, you want nyonyo? I want senene. You want what? Senene. Senene? Yeah. Bannange. So I give him senene, I don't give you nyonyo. Eh? Bannange. Give me senene. And nonyo. And senene. And food. And matoke. And chipsy. And matoke. Okay. Byebyo bannange abaana abato kalusuubire munnange byasabye byonna okuli ensenene, okuli food, okuli chips, okuli biki byonna anaabirya n'abimalawo. Bannange abaana ate bwe tuli mu sayidi ez'eno bwe nkuzaako eno ewa Aaliyah Skin era nga ye maziga meere kati ku stage era nga ye stage kati yafuuse ya bulabe eri ku sayidi ye. Munnange oluvannyuma lwa Big Eye principal okumukkiriza ate mulowooza abadde bakuba obucupa tebeefuukiridde Aaliyah Skin ate nno bisingamuko Big Eye babadde bamukuba bucupa naye munnange ono ye omwana yakutte obubi n'abuleeta ku stage. Aaliyah Skin olwatuuse bati ku stage n'amukubirawo obubi. Bannange ate nga mutandise omulaga obusungu bungi munnammwe lwaki temugumikiriza makiziko ne waweerawo ng'omwezi naye mama Big Eye baakamukkiriza mwe mutandikiddewo okukola mulimu gwa bucupa. Bye biri mu sayidi ezeeyo maaso wano nina mwana muwala Kadamu nga ye alumiriza nti Bobi Wine yateekako abantu ne basima ebinnya mu kkubo munnange nti basobole okuvumaganya omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Bannange kasooke mubateereko ate nammwe musobole okuba nga mumwerabirako. Bannange ka vidiyo kaaka. Wamala Bobi Wine wamala ng'asindika abantu be bagenda mu Kampala nga basima ebinnya. Mwagala tugamba nti ebinnya ebiri mu Kampala byajja mu byokka. Basi oyo Bobi Wine asindika abantu ne bagenda mu binnya ne babisima. Oloonya n'ekyokumuddamu n'ekyokubula kuba munnange ye ayogera ali siriyasi. Bwe nkuzaako eno ewa sisita Kayima munnange yatugambye obulamu butambula bulungi nnyo nga we yabubala ate munnange si yekyagala naye yalabiraawo nga woolaba era munnange avuddeyo n'atugamba nti gwe wenna osobola okumunoonyeza erinnya ate erimugyamu era munnange linaamunyumira lyanaagenda nalyo oba mumutuuma nabo oba mumutuuma nalukalala oba nakapanka ye lyonna limumuwa kasita mmwe munaabanga mukoze ki nga mulisiimye naye nga munnange ayongedde okutegeeza mu mwena abaapulokanga omugambo nti bigenda kubaddira ku matama. Calvin Kayanja bannange kyakoze atabukidde abasoga atabukidde abanyarwanda bannange abanyankole omusajja atabuze akatambi kampeera omunyankole omuyima omukiga omutoolo omuwesitaana yenna nga tayagala Museveni mukwano oli musiru emirundi 10 toyagala Museveni alwanye okulaba nti bantu mmwe nammwe mufuna obwogerero mu ggwanga Uganda. Edda ne bwe mwatundanga ebintu byammwe nga ne bw'ojja ente ezo mu West n'ozireeta mu Buganda otuula wali Omuganda n'akutundira ekyo Museveni yakijjawo mwetaba mu by'obusuubuzi direct. Obukulembeze obuzze bubeerawo mu Uganda buzze bubatemerako ettaka nga mwabakola obwayaaya musindika bigaali mukola bwa security mwabalunda embizi z'Abaganda wano mu Buganda. Ekyo Museveni yakikyusaamu kati nammwe muli ba boss. Museveni abawadde obwogerero simanyi busiru munyankole yenna gyabujja kutandika kugamba nti ayagala Museveni. Buyinza okubanga obwo obusiru bwo y'ensonga lwaki tonnafuna mu gavumenti ye. Nkugamba mazima abanyankole baaleetanga wano ebyobusuubuzi bwabwe ng'Abaganda abatabirimye be babulooka baabwe ne ssente be baziboogerera be babidiiringa oli bamutwalira ssente nti tukufunidde zino. Ekyo Museveni alwanye okulaba nti nammwe mu by'obusuubuzi na buli kimu kyonna muli nnamba emu. Wano mmwe eggwanga lyokka eryali lyalekebwa emabega eryali lyatemerwako ettaka omwesitaana
nga yasindika ekigaali wano, mwaba atambuzanga ebinyeebwa, mwaba atulundiranga embizzi, mwaba ayozanga kabuyonjo. Olwaleero muli ba boss. Bwe ndaba eyeeniyingiza eyeesirisa ebinnyo butoyagala mwami Museveni obaako ekikyamu ku mutwe era amagezi genkuwa genda ebutabika tebakebera na kukebera otandike eddagala. Oli mulalu, oli musiru emirundi 10. Byatse bya Calvin Kalanja nga tubyerekereza bw'ekyo okuvuza busereevu paka waaba n'abantu boolaba omu mukyala omu musajja munnange no gwalaba akulembedde ayitibwa King Dionse. King Dionse ono yali mukyala ng'alina n'amabeere nga manene wamma kati nga yakula bulungi mukazi yeeyagaza naye munnange ekintu ne kimubagula bwepputu n'asalako amabeere nga ssaawa zino yafuuka musajja aggumidde naye tetumanyi oba ebya wansi yabikola nabyo n'abifuula omuki n'abifuula ebyabasajja. Ate ono munnange Joel Darling omutikitooka ono ye yali musajja n'afuuka omukazi. Bannange osobola okuba mpeerayo akagambo obukulaba bugambo ki obubasaana. Bannange abaana beekoze ebintu ku mulembe guno Mukama Katonda sooka omulaba yenna yeeyambaza obugoye oyinza okugamba mukyala naye osobola obba mpeerayoko akagambo gwe kowulira koyagala obbagamba. Ate bwe nkuzaako eno ewa Good Life Aid kwotadde ne Aaliyah ne Sikini munnange munnaka eziyisaawo Good Life Aid yagenda n'asaba Abitex nti asaba muyimbi we Aaliyah ne Sikini amukkiriza ayimbe ku nkuuka bo munnange abafangoni Forest kye bataasiima. Good Life n'akola ki olw'okumuvuma ennyo n'amaana n'avayo munnange n'akwata ekkubo eddala naye ate olunaku lw'ejjo yavuddeyo n'awandiika ebintu ng'alaga nti alumwa ku mutima ebirungi bye yakola. My brother Good Life Aid, stop graping. Nkiddamu. My brother Good Life Aid, stop graping. Just move on. Waliwo akayimba ka Lady and Wizo ke bayimba nga bagamba move on. Go and find another lover. Kyoba okola. Ate good enough nti gye wagenda bakwaniriza n'essanyu eringi ennyo. Era bakwagala nnyo. Kati nze mbadde ndowooza wali fokasinze nnyo ku bana abakwagala dhani bana batakwagala. Waliwo akayimba ka Ino Tigani ke yayimba ne Dr. Yudamani nga bagamba kya bulijjo mu nsi eno mukolagana olw'ebizibu ne mwawukana buli omu n'asala waatobe ku lulwe naawe toba ku lulwo n'abesayidi eno batobe ku lwabwe buli omu ajja kwakivinga golozide dhani okubeera ng'owandiika zikyo kitwala omunaku buli kanaku kyo kitwala omunaku kino kitwala omunaku kitegeeza ne gy'oli toli musanyufu kuba omukazi yenna waafuna boyfriend omupya gw'atigisa gwakuba abantu mu maaso bino ebyemabega abyerabira okujjako boyfriend oyo wamunyiiza addamu n'aligulatinga kati buno obudde wa regulating maybe gye wagenda ne tewaliyo ssanyu ne wabanga waliyo essanyu ngera bakwagala focusinga nnyawo stop graping do your things nga ne bano bwe bakola ebyabwe tebakwogerako ate gwe aboogerako just focus ge mazima. Stop graping Good Life Aid. Your future is bright if you focus, but now you are losing focus. Oyagala okukakasa bali abeeri gye wagenda nti ate abeeno babi nnyo nnyo ekitasobola kukola eno gye wava tovumirirayo tulaga nti babi kola bukozi bintu birungi bali gye wagenda bye bakwagalako by'oba okola bajja kusiima nnyo. Bw'okola obulungi omala n'osiimwa. Munnaye Maama Phina oluvannyuma lw'okujja ng'akolera abantu ebirungi ng'abayamba munnange abali tafunangayo muntu amwebaza munyeesi wadde mugagga alina naye ng'omwavu ogwo otoola omutwalo n'ogumuwa agusiima nnyo nnyo era nga munnange waliwo ba TikTok abamu abeekozeemu omulimu abaagala okumusanyusa akasooke mbatuuseko wano ko kubamu tweyongere. Maama Phina eno vidiyo ngikoledde Mami Phina ow'omutima omubi yitawo bw'oti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansooke muweeye edduwa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sawa Allah kumpangalize. Omugagga
mutima ye Maama Phina, omugagga mu bwongo, omugagga mbirowoozo, omugagga kyovolaba Katonda alekawo abalala n'awa Maama Phina kubanga yasobola okukwata ate n'agabira Allah batasobola kuwa. Kwa yagenda okulaba nti waaba wano tebajja kuta. Waliwo abatatanga wano balina. Nino bisanga wakyagabira mu kamera, wakyakola bwati buladi va ku mami wange. Oyo mukyala twetaaga ne tumukolera ne billboard nga yiye Mama Africa ayambye abebweru European UK twala tuga. Omanya abantu abalya ku Maama Phina gwe olyoko oyasame omanye connection eziri ku Maama Phina. Omanye emirandira n'ensulo amazzi agatukula agali ku oyo mwana omukyalo oyo omwana tu. Nenu dino lwaki ayambira mu kamera bameka abakuyambye. Maama Phina n'ayamba ow'okugulu okukutuse, Maama Phina n'ayamba agenda ku kyeyo, Maama Phina n'ayamba ava ku kyeyo, Maama Phina n'ayamba agudde kalina, Maama Phina n'ayamba abafiiriddwa, Maama Phina n'ayamba ab'emikolo, Maama Phina n'ayamba ab'ekibiina, Maama Phina n'ayamba ab'omu banka entwala. Lwaki negoma Maama Phina akuweemu obulamu bwe mu lunaku lumu olabe bw'otafa. Akuweemu just olunaku olwo. Olaba nze nyina 50,000 zange mu nsawo. Naye amasimu gankubira. Kati saasira Maama Phina. Afiiriddwa n'akuba. Namenye Sindi Kabenje n'akuba. Ndi mukomera n'akuba. Gwe. Owe Dubai n'akuba, owe Canada n'akuba, owe UK n'akuba. Mami njagala buyambi. Mukazi watu n'akwata. Omanyi sente zaagaba ne waba tagabidde mu kamera ng'agabira ku ssimu. Omanyi lanchi Maama Phina gy'akuwa. Ng'omugambe just mami lanchi njala ennuma. Kati nze buladi ku Maama Phina bwe nkuwulira ng'omwogerako ekibi obwongo bwange obukyankalanya. Tomanyi oyo mukyala abantu babeereddewo, tomanyi bulamu bw'abantu bwawaniridde ati. Tomanyi lwaki Katonda akyatubeezezzaawo omukyala oyo. Ayina ensonga Katonda lwaki Maama Phina waali. Kati gwe boddeyo n'otandika bogus. Whom are you? What are you? Do you know her? Do you know where she coming from? She coming from Kadama. Now she helping Kadamas. Kategori no yogera. Abatulabye obukulu bibeere bitono. You don't know us. Even for us, we don't know ourselves. But you know us. Whom are you? What are you? Mulekera omwana mami wange mumuleke oyo mukyala buli olucha Uganda banna Uganda mwetaaga ne musabira sala awangale abeerewo kuba Mungu yamutuwanga kirabo. Wanike emikono woli awo musabire Mungu amuwangaza amuwa obulamu obutagwawo. Era Mungu ne wolibo omutwala nsaba omutwale mwaba abeesiimu. Kitegeera komanyi omukyalo oyo gye yanzija nga bonna ensi ensudde endeseewo nga batandise kuneenyinyala nga abamu bangobye nga abamu bambulokinze abalala bambulutiikinga ne balekaawo abalala banneesamba bampandulira lulusu. Omanyi gye yanzija olyoka omuwalampe. Buladi nze ku Maama Phina towabula tobaako nakyoyogera. Nze mmanyi ekinnya gye yanzija wansi. Wamma nkwagala nnyo mami. Siina kyensobola kuwa naye okujjako okusabira Allah kuba ssente ne bw'ozikolera oba weetaaga obulamu. Okusabira Allah akumpangaalize. Akumpangaalize. Akitegeera. Kyensaba kyokka Allah akole ki akumpangaalize ng'oli mulamu.
akumpanga alizengo oli mulamu twetaagayo olunaku tukwate Maama Phina nga bwolaba abantu we bategeka festival nga ya Maama Phina nga bwolaba abantu we bategeka ebivulu nga tukikoledde Maama Phina nga ovude mu bino simanyenze mulabako birthday twala tugende biki nga lunaku lulwe lulamba lwonna kubeeraawo nga tumuyimbiramu ku buyimba kubeeraawo nga tumulabako ng'ekimuli kya Uganda kati ab'ennugu bagenda kunyiga ndaba musajja eyali mu bipalepale ndi mu suuti because of Maama Phina teri muyembe mami teri muyembe gwe bakanyugira nkonyogo nga tekuli miyembe wabasukkako oli invisible impossible incredible tosoboka wabafuukira akayinja mu ngatto ate tukyabalumya emitwe tubabuuze nti who are they bebaani do you know me? Bw'okola obulungi munnange omala n'osiimwa era nga ye Maama Phina bannange akugamba singa tomwebaza obeera okoledde ddala ensobi kuba bannange buli kimu yeewuuyo gaata amawulire agennako agaliwo yenna nkyalo ono gw'olaba munnange abadde yagenze okusuubula naye munnange gye yagenze tebyatambudde bulungi era ng'eyo Mukama gye yamuyitidde kale omugagga waati omuto munnange n'atuva ku maaso ngenda kubamba kitalo nnyo kitalo ddala mufiiriddwa mwannyinaffe Eva abadde mukozi munnaffe nga tukola naye yalwadde nga yakatuuka wano yagenze mu operation teyawonye bakumakya batambula balina oyitamu buli munnayuganda balina okuba bamutuukako so ekiriwo kati bannayuganda bano bemulaba bali mu kumobilizingira bannayuganda bannaabo tutegeddeko omukazi yakafa kati abadde yaze kusuubula wano Dubai eddeira then waliwo abawala babiri nabo bakafa ennaku eziise then waliwo abasibe babiri nabo bali mu kuba mobilizingira so beekwatamu bo nga bo ne banoonya bannayuganda abalala we bali mubeera eriwo tuli mu kwekumakuma okulaba nga tuzza mwannyinaffe eyafiiridde wano eno bamwita Eva ensonga lwaki tuli mu lugendo luno olw'okukuŋŋaanya akasente okulaba nga tumuzayo waka era tusaba buli muziza kisa yenna asobola otukwasizaako kayina konna atuyambe tusobole okuzzaayo mwannyinaffe muganda waffe esebo. Eva yabadde mulwadde Eva yajja ennaku nga nnya emabega n'afunamu pressure ne bamutwala mu ddwaliro. Katusaba ate Mukama muwummuze mirembe bwenkuzaako ene wa Big Eye bannange bajjo ng'ali bulala bajjo bannange ng'ayaayaana yenna ali bulala kimu bibiri bannange Big Eye kamwe batuuseko nakati mwerabireko. Big Eye tugenda muwaayo concert era Big Eye namulanze Big Eye tugenda muwaayo concert era etteeka ly'empisiza olunaku lwa leero teri muyimbi agenda kukola kivulu nga Big Eye taliiko era Abitex president wa promoter kwali kuno Big Eye tugenda muwaayo ekivulu naye twabadde tusazeewo Aaliyah sikati lwakola enkwacyo lwe tuba tuteekayo Big Eye ekyo twabadde tukisazeewo Aaliyah sikati lwakola enkwacyo lwe tuba tuteekayo Big Eye era Big Eye tulina ekivulu ng'ebusoga mu nkuuka Big Eye agenda okwaniriza Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi Kabaka yasiimye n'agamba bajjo nga stage manager Abitex ng'omutegesi nti Big Eye yalina okunnyaniriza era Big Eye okudda ku maanyi g'abantu ng'omuntu yenna aliyo nga toli ku maanyi g'abantu ng'omuntu yenna aliyo ng'onyoma Bobi Wine ng'omuntu yenna aliyo ng'onyoma bannayuganda omukisa Big Eye gwafunye yagenda okwaniriza Ssaabasajja Kabaka mu nkuuka Big Eye yagenda okwaniriza kitaffe Ronald Muwenda Mutebi mu nkuuka era agenda kwaniriza Ronald Muwenda Mutebi era Big Eye ye muyimbi omukulu mu nkuuka ye Ssaabakunzi omukulu mu nkuuka agenda kwaniriza Ssaabasajja Kabaka kati gwe omuntu ali eyo oyigamu ki nti buli olibeera ku sayidi y'abantu Katonda akuggulirawo emikisa mingi Katonda akuteekako feva nyingi Katonda akuteekako amaanyi mangi kati Big Eye yafunye omukisa amazima ga Katonda namuwadde obukadde 5 jjo nabuukinze Big Eye ne 5 million era Big Eye ye muyimbi omukulu ebusoga Big Eye tagenda kuddamu kubula ku bivulu by'abapromota
Big Eye agenda kubanga tugenda mufula number 1. Big Eye agenda kufuna amasanyalaze ga Freedom City. Amasanyalaze ga Freedom City. Kakati mwena abampuliriza ku live eno. Kirungi nnyo kubera kumanyi g'abantu aposoka yatuuse program yaffe egenda kutandika. Aposoka ye huyo atuuse naye mbagambye kati Big Eye number 1 ali ranked number 1 artist mu Uganda. Mwena siritan Big Eye tugenda mukolera concert etabangawo. Tugenda kola Big Eye tugenda giteka Nambole. Tuli mu kubuuza banna Uganda bameka bagamba tukolere Big Eye concert ye Nambole. Bwe mukiza tukolere Big Eye concert ye Nambole, mungambe mutayipinga Nambole wansi mba mwagala Big Eye. Mugambe Nambole mukatuna mugulu ngenda gikola teze bumanyi sirimba. Nambole. President w'abantu ow'enkyukakyuka Bobi Wine kati bamuggyeko bani ya UK. Bani ya UK bagimuggyeko era mutuuze awedde emirimu. Era tuli mukolagana ba promoter ba UK babakolera ebivulu ne Bobi Wine bajje mudigide musanyuke mukuba muziki. Mwena mwebale kusaba bani ya UK bagimuggyeko kati His Excellency Bobi Wine mutuuze UK. Why didn't you attend on Friday? Mukama wange Friday naliyo twali na Abitex promotion eyo gwe mulaba. Why didn't you attend on Friday? Friday nagenda late na ine emirimu gy'ekibiina gyenkola nali mu bululu bwa LC. Ba LC bali bakola bululu. Ba LC 1 mchairman Nyanzi yali antumye Busoga na Jalet. Zakala mbabazi ko olaba Dismart mwine ko olaba Jocelyn Hatega is watching. You can Ibitex promotion inkulabye kaawo tujja kukubira tuwe kwa update zenkuka. UK na Bobi Wine kati abe UK mu mwesunge agenda kubajja jiddwako bani. His Excellency ajiddwako bani. Era Bobi Wine ye muyimbi agenda okola ebivulu ebingi mu UK. Kisembo Godfrey nkulaba kooli, Kisembo Godfrey kooli, Anson Matho kooli, Jocelyn Hatega kooli. His Excellency amawuli agaliwo omukulembeze w'eggwanga omulonde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bamuggyeko bani ya UK. Bamuggyeko bani ya UK. Bani bagimuggyeko. Era Bobi Wine mutu kati sawa zino wadembo gende UK wadembo kola business bali bamubaninga nti yavumirira ebisiyaga.